بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ثم نصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته abamina abakyala abalungi abatulaba ku lutimbe gaggadde Ebika Islam Media tubaniriza mu session yaffe olunaku olwaleero mateeka obukulu bw'okutegeera amateeka n'okumanya amateeka agakufuga mu ggwanga lyo Uganda. Ekyo nno kyatusindiikiriza tugamba nti ensonga nga zino ziteekeddwa kukwatibwako bakugu ku saidi ey'amateeka abaagasoma ne bagakukamu amateeka g'eggwanga Uganda okusinza constitution ne bylaws ezitufuga. Session yaffe ey'amateeka tutambula ne mukadde waffe kanso Kivumbi era nja kusaba se omukadde wange ombulize kubatola kutimbe gaggadde. Abatwala mwenna balamusizaako nembeebaza gye mutuusaako engalo nembeebaza okubeera nga musigala nga mutwegattako okwongerako ebyo bye mbadde mumanyi. Nange mbatoya salaamu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Kanso tusanyuse sebo okuddamu okubeera naawe. Mazima gali nti endagaano gye wakola naffe ogituukiriza okubanga buli tukwetaaga ojja kujja. Bwe twali mu session yaffe esembayo twatunuulira obufumbo kyeki marriage okusinziira mu mateeka ne tutunuulira ebisaanyizo requirements ezisookerwako eziri basic emyaka okutunuulira muntu yandibadde mu myaka emeka ne tutunuulira ebika by'obufumbo okusinza ku constitution ya Uganda oba okusinzira actually watumenyera bulungi nnyo nti buli kika kya bufumbo kye waleeta ng'oleeta ne act kwe kiyimiridde mu mateeka twalaba ebika byalinga 5 ku 4 mbaseerabidde. Olwaleero nno njagadde akadde kano ke tulina tutandike okubeera nga tuderivinga obufumbo buno bufumbo kubukumu tudivinge deep mu bufumbo buno tubutegeera abatulaba abasiraamu n'abatali bategeere ebikwatagana ku kika ky'obufumbo kye balimu weba bwa nnono biki ebibufuga weba bwa kkanisa biki ebibufuga weba bwa busiraamu biki ebifuga. Tutandikire ddala ndowooza ku marriage act ndowooza yekwatagana ku bufumbo bwakadde bafe abakkanisa awo wenjagala mukadde wange kanso olambulule yenna atulaba ku lutimbe gaggadde ng'atambulira mu department eyo mu kika eky'obufumbo ekyo abutegeere bulungi. Naam. Kakati ekigendererwa kyenava amanyonyola ebika by'obufumbo bino n'amateeka agabufuga okusookera ddala kumanya nti okwongera okumanya ebika by'obufumbo abantu bakimanye nti buli bufumbo buli independent bujjudde omuntu akitegeere nti oli bwe bamwanjula obwo bufumbo naye baba tebalina bufumbo bwe bongerezaako abali mu mateeka mu bufumbo mu mateeka abeera mu bufumbo. Ekyokubiri abantu baali balina okutegeera nti waliwo amateeka ag'enjawulo agafuga obufumbo buno okufuna ekifaananyi ekirungi kati ng'okumanya nti ab'ennono obufumbo bw'ennono bulina ebibufuga ate nga n'ebimu sina biwandiike kati kyovula kiba kizibu naffe wano kunnyonnyola requirements zaabyo kujjako kuwa ekifaananyi ekigazi ekikwata ku bufumbo nga kigenda cutting across kigenda kukwata ku buli kika kya bufumbo kubanga ennono tebaziwandiika tebazikola documentation badde ndoza nti nabo nga abatambulira mu mbeera eyo nabo balina okwekola kukaweefuba ebintu byabwe bigende mu gundi. Mateeka ga Uganda ennono teziri mu buwandiike naye ziba zimanyikiddwa abantu abo ab'ebitundu eyo gye bava. Naye kakanso tekyandibadde kirungi ab'ennono bano abantu abasazeewo okuba nti bino byebika by'obufumbo bwe batambuza okuddayo bakole documentation ki ekyandibadde beta nazo zibeere beta kyandibadde beta kirungi kyandibadde kirungi naddala okuyambako omuntu oba atali wa mu kitundu ekyo okumanya ennono kati ennono ziba nnyingi kuba ziba zikwata ku bintu eby'enjawulo. Kati wano mu Buganda waliwo ennono ezikwatagana n'ebyobusika olaba engeri omuntu gye bategekamu olumbe ne babiyita mitendera egy'enjawulo kati ezo nnono
waliwo ennono ezikwatagana mu kuzaalibwa kw'abaana. Bingi naye kati basobola okugamba nti oba ennono ezikwatagana ku by'obufumbo ne batuyamba ne bazituteera mu buwandiike kiyambeko omuntu afune ekifaananyi n'abadde tabimanyi n'ayongera okumanya obukulu bw'ebintu ebyo ebimu. Ate ndaba ngeri kiyinza okuyamba okutunda culture zino ez'enjawulo nakyo. Naye n'okuyambira ddala omuntu agenda oyingira mu bufumbo bw'ennono eyo okumanya nti wano kino kikulu nnyo tekibuukibwa. Kati olwaleero abantu abamu mu nkula yaffe editamininga nnyo engeri gye tumanyamu obuwangwa. Olaba omuntu nga musoga oba nga mukyoli naye ng'ate akulidde wano mu Buganda agenda kukulanga ebyeri tabimanyi ng'ate amanye byawo. Ate aduka ekiseera ayagala okuddayo okuwasa ewaabwe naye nga tamanyi nabikwata. Ate ng'ennono zeeri zigenda mukwatako gy'agenze. Oba Omuganda atuke nga ayagala okuwasa Omunyankole, ennono zeeri ze zigenda omufuga ng'awasa omukazi. Kati byalina otutuukirizaawo bamubuulira bibuulire naye nga ate tabimanyi basiweeri. Kati okuwandiika kiina kye kiyambako okuziteeka mu buwandiike. Naye ng'ekifaananyi kyenjagala ali eyo yenna tulaba ategeere kyekyatunyonyoza ebika by'obufumbo n'amateeka gaabyo kumanya nti obufumbo buli independent ne requirements oba ebisaanyizo bya njawulo. Marriage Act oba obufumbo bwa chachi twabagamba nti bukwatagana nnyo n'obufumbo obwa office wabuyita obwa DC. Nagezaako kunoonyereza amakulu g'ekigambo kino gakyambuze. Nina omukulu gwe nalaba nannyonnyola nti edda abantu ku district nga tulina ba RDC babayitanga ba district commissioners. Kati nga tu abbreviating ekigambo kyegeza kiri DC kirabika kati bano district commissioner ne bakiza mu Luganda yagamba nti DC fuula DC. kategedde nange naddeyo sebo n'ekinoonyereza aseka zinali sinnafuna answer bwe nabuuzaako bonna nga tebabitegeera. Nyina omukulu gwe nakibuuza Katonda nansaasiranga ate akimanyi. Kati obufumbo obwo twabagamba bulina ebikwataganamu. Okusookera ddala bo bukwatagana ku nsonga y'Uganda olina wasa omukyalo omu, ekyo kyo bakwatagana. Ekyokubiri obwo obufumbo obwa chachi n'obwa registra bukwatagana mu ngeri nti tumala gafumbirirwa mu kifo w'oyagadde. Ekifo w'olina okugattibwa amateeka gatugamba gwagenda ewa registra okuwasa oba ng'oyise mu process eyo olina kikolera mu office ya registra. Era ne bagamba nti wobeera nga olunaku olutuuse olw'okuwasa olina kikola wakati w'essaawa 2 ez'okumakya n'essaawa 12 ez'olweggulo. Ago nno mateeka gakikulu. Tolina sussa ate tolina kukendeeza. Singa babagatta ku ssaawa 12 kitundu mu mateeka obufumbo bufu kikosa obufumbo bwammwe mumenya amateeka. Mwakola illegality okuyimirizaawo amaka. Bikosa obufumbo eno bidda. So ekitegeeza oli bwakuba mu mbuga z'amateeka ng'agamba nti obufumbo bwammwe bufu obwange bwe bwali obutuufu n'aleta aspect y'obudde. Agamba mwabukolanga mumenya etteeka eribagamba nti mulina bbuwa ssaawa 2:12 kukikola wakati wa ssaawa 2 ne 12 ate mu office ya registrar. Ate ne office ya registrar nga akola obufumbo obwo singa mba muyise mu process yonna enzigi ziina kuba nzigule, si byakubagatira munanga waggale. Era walina obaawo n'abajulizi, si kuyita kyalo ababiri bamala. Era basayininga n'okusayininga. Kati ebyo bye bimu era n'ekyo kijja ne kikola ne ku bufumbo bwa chachi. Obufumbo bwa chachi bulina kukolebwa mu kifo ekiri duly licensed by the minister. Ekifo ekyo kirina okubeera nga kiweereddwa olukusa nga bakiwadde ne licensi. So kanso olinga ogamba nti fa abayita baganda baffe abayita bafaaza oba ne bayita
ne bayita abakulembeze b'enzikiriza ne babagatira ku beach ndife twagala obufumbo bwaffe vows zaffe tugenda kubeera nga tuzireeta naye nga tuli ku beach twagala ku lubalama lwa nnyanja ekyo kisoboka naye ate kiina emitendera egy'enjawulo si kusalawo obusazi etteeka litugamba nti omuntu yenna gwe waassa mu bufumbo bwa chaaki alina kubeera ng'awasibwa mu kifo ekiriddwire licensed nga kiweereddwa olukusa nga n'omuntu akugatta naye ali recognized si nti buli mukulembeze wa ddiini asobola okugatta mu kkanisa si bwe kiri kati ekyo kikola mu bufumbo bwabo kati ate ogenda okulaba eno mu bw'abasiraamu tebiriiyo afe kasase kasa representative wa kadha abeera ate kino kikwewuunyisa ku bufumbo bwaffe obusiraamu era wallahi tusome nti wansi awo ku marriage certificate waliwo kadhi oba representative wa kadhi naye omuntu abeera mu kitundu n'atuuka n'okuyimirizaawo obufumbo naye nga kadhi w'ekitundu ekitamumanyi sekagenda mu maaso kakati kyetulina omumanya nti obufumbo bwa chaaki olina obukolera mu kifo ekiweereddwa olukusa weba chaaki yammwe erina okubeera mu ezo era ezikwereddwa olukusa era nsuubira kyali kibaddewo kwano nali nkirabyeko mu mawulire era ne kireetawo ensasagge yali y'amaanyi ne bagamba nti ne balistinga churches ezikkirizibwa okugatta abantu mu bufumbo era ne bagamba nti abantu bonna abatagattibwa mu chaaki ezo obufumbo bwabwe bufu amawulire ago gaaliwo okwemabega ne basattira era aliwo minisita n'agamba nti n'obufumbo bw'abasiraamu bwonna bufu neerabira nti acts zino zaawukana mu mateeka yali takimanyi nti amateeka agakola ku buli obufumbo malala n'agakola ku buno bw'abasiraamu malala akantu ako nno kansooka konako naye kaali kakulu abantu abasinga obungi babitabula era wankola bulungi nnyo luli okumenya nti amateeka gano acts zino zeeyawulidde mu constitution buli kika ky'obufumbo kirina act kwe kitambulira kansooke mu maaso ensonga endala ku bufumbo ababeera nga bagenda okufumbiriganwa mu chaaki ne wa registra nga tebannaba kubagatta balina bye bayitamu basooka ne batwalayo gye tuyinza oyita bawa notice oyinza okuba nga okumanyisa eri gye bagenda obba gye mwagala babagattire ti nze ne gundi njagala batugatte ne mutwalayo kati wembanga kimaze otutwalayo okulaga nti mwagala mugattibwe kino okugattibwa kwammwe kulina okubeerawo after 21 days oluvannyuma lw'ennaku 21 naye ate tekisukka myezi 3 so mulina okukikola oluvannyuma ng'ennaku 21 oluvannyuma mututeyo notisi eyo ne mugamba nti twagala kwewasa ate weba bamala okubaddamu tekirina kusussa nnaku 21 nono kirina kutandika ennaku 21 nga ziyiseewo naye tekirina sukka myezi 3 so kati ebyaba olaba nga requirements zaawuka kati mu bbanga eryo ery'emyezi 3 gye twogereddeko omuntu ono balina okukolera emikolo gyabwe gyonna egy'obbagatta ekitegeeza kanso mu mateeka kyogezaako tusigira ekifaananyi mu mateeka ga marriage act nti singa ntekayo notisi yange ennaku 21 luyiseewo emyezi gino 3 ngikutte nagyo giyiseewo nenzija mistakenly alina otugatta n'atatunuulira bbanga kwe nakolera notisi n'ebbanga eriyiseewo obufumbo bwange buyinza okubeera deemed illegal buli okola ekintu kyonna nga kirina etteeka buli erigamba okukola ekintu nojja n'okola ekyenyume kyekyo obeera omenya etteeka era mu kumenya etteeka kikosa ky'okoze ekyo kyo kitegere butegeezi ndife mateeka bwe tukola ebintu byaffe etteeka likugambye olina okukola kino kati gweokoze ekiri contrary etteeka liddafa ekyo kye tuyita illegality tukoze ekintu ekiri irigo ekibeera irigo kirina etteeka lyekiba kimenye kati obufumbo ebintu bino kibiteesaawo nti birina okugobererwa kivula abo babiwandiika ekitegeeza omuntu yenna agenda otandika okubufumbo ateekeddwa okuweebwa ndowooza omusomo guno gwe tuliko ebintu bino byonna abimanye bulungi naye kanso bameka abagenda mu gundi mu details izo ne bazitegeera
simanyi naye nga ekitegeeza nti omuntu yeteekateeka okuva mu bufumbo ndoza yeteekayo looya omuntu afuneyo looya amutemeretemera amutaputire ensonga zino ezikwata ku kyagenda okukola akitegeere mu mateeka kisobole okuyimirirawo. Naye kati olw'okuba nti baba babiyitamu nti nze naawe ffe tuli basiraamu nti tuyinza okuba tetuyitangako mu bufumbo bwa kyaki, naye kati bo balina process gye bayitamu efuuka nga kasitoomu yaabwe. Ngeri oli akimanyi ne bagenda ne bakola bwe bati, kubanga oba mmala otwalayo eyo notisi mu kyaki ono abagatta mu kutwalayo eyo notisi balina okulaba nti waliwo ebisaanyizo ebirina okuba mu notisi eyo. Balina abantu bano okubeera nga si ba Luganda, tebeerinaako Luganda. Oba tebalimu ebyo ebika by'abantu abatakkirizibwa mu ŋŋanda kubeera nga beewasa. Ekitegeezayo marriage act bino ebitunuulira egamba nti ono wafumbe tafumbira wafumbe. Kakati wano mubeera muli mu kumenya kanzo nti ebyo bijja kujja mu nnono, mbadde ndoza nti binaagenda eno mu nnono mufumbo bw'ennono ate biyingidde na mumuno obwa kkanisa. Kyali kibaddewo wano mu Uganda kyoli omukwogerako kyali kibaddewoko era kooti ne bayimiriza obufumbo bw'abantu abaali bagenda okukikola. Abantu abaliwo b'emabega bo baali bakiwuliddeko n'abaana abasoma bakisomako. Abantu abo be baserunkuuma baleka bandiga bayagala okubeera nga bagattibwa mu bufumbo. Kooti ne mayiza nga ebaganye laavu weeri buli kimu bwekiri naye okusinzira ku tteeka ab'ekika ekimu n'obuwangwa obwawano mu Uganda ekyo tekikkirizibwa. So kati waliwo ebintu ebijja kati etegeeza kanso bwe tunaatuuka eno mu Hamad Act ey'obusiraamu bo bakirambulula bulungi nti ab'ebika ebimu basobola okwewasa. Kakati nga we nagamba nti ekyenjawulo ekiri ku bufumbo buno kati bwe tuli mu kwogerako kye tuyita civil marriage ne church marriage. Buno obufumbo bwe waregistrwa bwe civil marriage then ne church marriage. Kati buno obufumbo bwe tuli mu kwogerako ekibwawula ne buli obw'abasiraamu ti bw'abasiraamu nabagamba luli nti bwalekawo oluggi nga luggule wagamba mujja kwewasa okusinziira ku shariya. Zezimu ku differences eziriwo kyovula abantu omuntu basobola omuwoowera wano we tuli. Abantu bayingira wano ne bafulumanga bafumbo. Kubanga muteeka ffe tudda mu shariya ekugamba nti mwina bawoowera mu muzikiti oba. Kati oluggi eno ku saidi y'abasiraamu oluggi luggule engeri gye bakolamu obufumbo bwabwe byo tebabiwandiika mu tteeka. Kuba bandibuuziza oba ku baseeka ne bagamba nti okusinziira ku busiraamu eno requirement neno lijja ne babiteeka mu tteeka lya wano e Uganda. Tebayagala kumenyeka nnyo na tteeka. Abasiraamu abo ensonga za banaazeekwatira okusinziira ku kitabo kyabwe. Kati baagirekawo. Era omusiraamu ye teyeetaaga na kutuuza kugamba nti eyabagatta teyali recognized minister. Talina license. Talina license. N'ekifo we babagattira tekiri license ebyo. Era nekiri kye wayogeddeko ekyokugamba nti abantu basobola okugenda ku beach ne babagattira eyo kisoboka naye alina emitendera mwalina oyita ku saidi eno eya church alina ofuna olukusa olw'enjawulo okuva ewa minisita ow'ebyamateeka olumukkirizisa asobole okugjawo akakwakuliza okugamba nti alina okubeera mu kifo ekiri licensed. Ebimu alina okuwaayo notisi. Abantu bayinza okuba nga bagala kugattibwa bagende ebweru mangu nga okusinziira ku program eziriwo tebagenda sobola requirements ezo 21 days kati bagende wa minisita ne bateekayo okusaba kwabwe n'atunula mu nsonga ze baleese lwaki baagala kino kibeera n'asooka abawo olukusa olw'enjawulo basobole okugattibwa ku biici eyo gy'ogamba kubanga mateeka si licensed place. Ebanaye omirondo tubikonako negibwe bali omwo mubawulize mubalabe balabbaika naye agamba nti njagadde bangattire oli agamba nti njagala bangattire ku lusozi naye ng'ate ayagala obufumbo abutambulize mu mbeera ya kkanisa oba ne receive
mukazi ogenda mu maaso ku nsonga kakati abantu baffe kye balina okwongera okumanya ku bufumbo obwo obukwatagana n'obwa church n'obwa civil marriage nti bwe baba mu process eyo nga bagiyitamu balina okunnyonnyola bino requirements zino endala ti omuntu tomulinaako Luganda, omuntu ali myaka egituukiridde okuwasibwa obufumbo yes ekyo bitwabinnyonnyola twabikoonako alina okubeera nga omuntu gwe weewasa naye tolinaayo bufumbo bwa customary bwakola na muntu mulala. Ata okanso oyogedde ensonga kati nagera n'ennyanjula omukyala eyasooka ne twanjula n'ensonga ne ziggwa bulungi ne wabeerawo awo ensonga ezajja n'enteka pose ku bufumbo obwo nzisinkanye omwana ow'obuwala omulala naye njagala bagende batugatte mu kkanisa kiri kisobola okukosa obufumbo buno kanisa tekkirizibwa kugatta kyeni mu kunnyonnyola ano omuntu wemanga nze nyina omuwala gwe nnyanjudde wemmala omwanjula olugira n'ennyanjulayo n'omukyalo omulala nga twagamba nti obufumbo bwa customary osobola owasa omukazi asoba mu oba olegudde 100 oba ofunye 10 okusinziira ku busobozi bwo n'abaagibwo ku busobozi bwo okusinziira ku nnono bwebeegamba kati bwemba omuntu yenna aba ayanjudde abakazi abasoba mu omu aba yejjeeko okubeera nti omuntu oyo akolifayinga okugenda mu church oyo taddamu ekyo kyentegeeza naye ate munnayina ensonga eyo gyogedde naye nze nina emikwano naye n'omukwano gwange awo yayanjula bamwanjula mu maka ga mirundi 2 ate ayinayo omukyala bwe yali yagatta naye empeta naye ndowooza kansa ojja kujja otaggululewo nti embeera nefuga abalokole mu kkanisa zaabwe yanjawulo kwefuga abakyaki abo bonna bebamu beba Christians naye akatogo kali awo kanso abo bebamu amateeka agabafuga gegamu ekitegeeza mukwano gwange si mufumbo kakati asobola okubanga mufumbo naye ng'ekibaawo kakati ate mweyo ensonga olwo wetujjira ku kika ky'obufumbo nti ku bufumbo obwo bwonna buliwo kati tujja ku balance tugamba kati bukuliwo obutuufu etegeeza bano bonna be yayanjula mu mbeera eri customary obufumbo butuufu naye ono gwe baagera ne bamugatta kuba bamugatta mu kyaki y'abalokole ne bateekako n'empeta obwa kyaki buba bufu kati bano abagatta abantu mu kyaki ezizino bannaye baganda bange abalokole munansonyiwa nzijeyo olw'ensonga nti benjogerako balokole kyenjogeddeko oli ayinza okugamba nti aseka nga yalumbye nnyo mu abalokole sirumba wabula twagala kubeera nga tumanya era mulaba nti session eno tugiwaddeyo ye eri ku bufumbo bwa kkanisa n'obufumbo obuli civil wetwagala okutunuulira omuntu ono mwadvisinga ki kanso nga tetunataggulula nsonga eno gimalayo kuba yengenda mufe esinga olwale mubuulire amazima mugambe nti amazima gali nti ono omukyala gwe bagatta naye mu kyaki oluvannyuma lw'okubeera n'obufumbo buli obwa customary nti wayanjula ino yanjula n'eri buno obufumbo si butuufu mu mateeka je tumuwe magezi ki kuba yali konvisa empeta kweri n'omukyala empeta kweri ne beyanjula webali naye yagamba yayawukana nabo atya ekibuuzo kibaaho kati kuva waka kakati kye tulina okutegeera nti obanga oyanjudde abakazi abasoba mu omu tokkirizibwa kugenda mu kyaki era mu requirements ez'obufumbo bwa kyaki olina olaga nti omuntu gwe bali mu kugatta naye yekka gwe baali bakwanjudde naye kikkirizibwa omuntu okwanjula n'omulala ne mugenda mu kyaki ne babagatta naye ate tekikkirizibwa kwanjula abantu babiri n'ogendako n'omu mu kyaki obufumbo bwa kyaki buba bufu era amagezi agabaawo bagenda mu kooti ne babusazaamu kuba kooti yesazaamu obufumbo wadde bufu naye ate tekikomaawo bulina kusazibwamu mu kooti so sigamba nti olw'okuba nkyogedde
nti nze akyogedde kati nze mbusazizaamu bikomyawo nedda. Kooti erina okukola declaration ti obufumbo bwammwe tubusazizaamu okusinziira ku nsonga eno neeno mwagenda okuyingira mu bufumbo bwa kyaki ng'olwedde mulinayo obwa customary gw'omusajja alina abantu olina omuntu omulala atali ono gwe bagasse naye gwe baali bagatta naye mu bwa customary. So okusinziira ku marriage act tokkirizibwa kugatta mu kkanisa. Baganda bange abatambulira mu mbeera ya church ensonga za council muziwale bulungi nnyo. Obwono bw'obuwoomi bwa labbaika Islam media tetekoma kutagulula nsonga za busiraamu zokka naye twagamba nti n'ensonga z'eddunia tujja ziyingiramu kati olwali tuli mu bufumbo bwa kkanisa. Abalina ebibuuzo ku bikwatagana ku bufumbo obwo n'ensonga council zakonyeeko handles zaffe social handles we ziri. Teekayo ekibuuzo kyo oba tukubire ku ssimu ogambe nti bannaye nze ndabika nagwadda mu mbeera eno nkoze ntya. Council tujja mu kutuusaako abeere ng'ensonga agikwasaganya. Council genda mu maaso. Era njagala ne kino bakitegeere. Obufumbo bwa customary nga bwe mbagambye osobola okwanjula omuntu ate ne babagatta. Era kikkirizibwa omusiraamu okwanjula naye n'agenda n'awoowa. Kati the contrary is illegal. Oga omuntu takkirizibwa agenda mu kyaki aye n'agenda n'ayanjula. Tetusookera eno tugenda eri mu mateeka. Era mu mateeka tekikkirizibwa. Ate awo kati tekikkirizibwa mu mateeka olina kusooka kwanjula n'osooka ogenda mu kyaki oba nga tosoose kwanjula kiveeko ekyo oba nga osoose mu kyaki ekyokwanjula kati kiveeko. Bwe nkikola council obuzizza omusango maaso awo nja basomesaako emisango egiva mu bintu by'obufumbo kakulu kubanga ekyokonyeeko ekyo ndooza nja kugamba nti ebitundu nga 7.5 ku buli 100 bwe tutambulira. Twagala nnyo okusooka okugjawo kino ekyomusinzizo olinaga nti kabasooke bagatte kati naddala ffe no mu busiraamu tugamba nti tewaliwo kisibannika nika esooka eyimirire bubiri oli katemba wammwe tumuyita n'abakatemba ebyo katemba wammwe n'ebyokwejjala byo emisoso gyammwe mujja gitunulira oluvannyuma naye abantu tusooke tubajje mu bwenzi basooke bave mu bwenzi kubanga ffe okwanjula nga bw'ogambye nti okuwasa okwo customary ffeno tekumala kuyita mufumbo ebbanga limala nga tonnayimirizaawo nika ffeno tukubala nti toli muki toli mufumbo. Kati ndowoozaawo kanso era nga bw'ogambye nti ojja kututangaazaamu otubulire mu maaso awo emisango gye tulimu kwa kati nze nange kennyini kamwa kwogera mukyala wange baatugatta nika twakyala ne batugatta era ne tuyingira obufunka tuli mu myaka 8 naye ate nti kati kagenda mwanjula agenda kunnyanjula ewaabwe. So kati njagala ntegeera omusango ngenda okumenya era ntaasa akasente ngambe nti haja tukimanyi okusinza ku mateeka kanso Kivumbi ge yatemyetemye ebyokwanjula tubivuddeko kaakati wano mu byaffe ebyaffe kati nga tuvudde mu byamateeka mu byaffe eno musobola okukikola naye nze kyendi mu kunnyonnyola wano nti kyengenda okusembyayo ku byengenda okwogera nakikonako luli nga tuli mu kugalawo nti obufumbo nga bumaze okubeerawo effects ki eziweebwa abantu bano oba benefits ki oba privileges ki abantu bano abagattiddwa mu bufumbo mu mateeka nga amateeka ga buli organizinga ze bafuna gwataguddemu asukka ku bino byenjogedde oba agwa mu katego ka bino byenjogedde ebintu ebyo oyinza obutabifuna. Era ekifaananyi kyenkyasinzeyo okulaba mu nsi eno bino bijjawo okusingira ddala mu ngeri bbiri. Abantu nga baawukana nga n'abantu bakayanira ebintu by'omugenzi oba ebyabagenzi. Ebintu ebyo obufumbo buno bwe babuteera ku tesiti kubanga omuntu bwe bamala omugatta ayina ebintu byafuna mu mateeka. For example bamala okugatta nga mwewasizza mu bufumbo obumu ku ebyo ebika bye twayogerako
nga bituukiridde mateeka bituukiridde mu bwewasizza bulungi omukyala oba omwami ekintu kye bayita ng'abaamaka gaabwe oba amateeka kitunyonyola nti abaamaka gaabwe oba ekigwa mu ebyo mu maka gaabwe oba ebibeezaawo amaka gaabwe tukkirizibwa kitunda okujjako ng'okufunye olukusa lwa munno ng'owewasa naye naye gw'otali mufumbo naye mu mateeka talina ngeri gyakulemesaamu kola by'oyagala. Osobola osikayo loopholes buno obwo bwe butandikirwako enkayana ezo ze privileges. Kati omuntu singa abeera ayagala kuyimiriza kutunda kifo embeera nga azenga mukyalawo tutandika okuteeka test y'obufumbo nti waliwo obufumbo butuufu okusinziira ku byaliwo. Wagenda n'okwatagana n'omusajja ono already yalina obufumbo bwa kyaki obulala yadde yakwanjula n'akwanjula yadde babagatta ne mu kkanisa eri ye yakkiriza obbagatta naye okusinza mu mateeka. Kakati awo wetujjira ne tugamba nti do you qualifying okulemesa omusajja ono okukola byayagala? Waliwo obufumbo obutuufu? Awo we bitandikira. Ate nga wali so serious. Actually ensonga ezoyogeddeko ebbiri mu kwawukana n'ebyobusika wali very very crucial. Kakati ekirala okulaba ekifaananyi abantu bakitegeere bulungi nti mu byobusika wagenda ne wabagamba amateeka gali cognizing omukyala oba omwami gwe wewasa naye. Kati bw'oba ofudde alina nekyasobola kyafuna ku bibyo. Kati otoono atali legally married, atali mufumbo mu mateeka, amateeka tegalina kyegamuwa. Kati omukyala ayagala ajja ayimirirewo afune omugabo gwe. Kati we tutandikira tukusinziira ku bye tumanyi ebyemabega obufumbo bubufu era tebukuweesa na mugabo ku bintu bya mugenzi. For example, omusajja yali yayanjula dda ate naawe najja n'akwanjula n'agenda. Omusajja yali yayanjula dda ate gwe ne babagatta mmwe waali gye strong ate buli obufumbo tebuvangawo. Oba omusajja yali yagatta dda empeta ate naawe najja neyegatta naawe empeta ate ngeri temenyeddwawo mu mateeka kotte gitazizaamu. So gwe tofuna gwe era olw'okuba bufu ne mu mateeka tetukumanyi n'ebintu by'omugenzi tetukumanyi. Nina scenario gye nalaba kanso omwana yatwala maama we mu mbuga z'amateeka nge amuwaabira ave ku bintu bya taata we nga ye omwana agamba nti ayina ebikakasa nti mwana wa mugenzi naye maama wamuzaalira ddala talina bikakasa nti yali mu bufumbo obutukuvu ne taata we. Era I was so surprised nga ndaba kooti entertaininga nze nakiyita foolishness and stupidity. Naye ate bw'ojogedde ku mateeka nendabanga there was a case to answer. Maama yalina okuproviding evidence eraga nti kituufu yali mu bufumbo n'omusajja yali azaala omwana ono. Kyokka nga ye omwana agamba nze documents bweziri eziraga nti ndi mutabanyi wa gundi mu mateeka. Era kimenya mateeka omuntu ng'alina obufumbo nga bukyaliwo kye tuyinza oyita subsisting marriage n'acontracting obufumbo n'ayingira mu bufumbo obulala obwa kyaki n'obwa civil marriage. Naffe no mu busiraamu tukina naye kukikwata mukyala nti omukyala takkirizibwa kuyingira bufumbo bulala bwonna okuggyako nga buno busaziddwamu either bayo okumuwa talaka oba ye mwennyini okufuna kye tuyita khulu okweyambula omwami ne kibeera authenticated by kadhi oba representative wa kadhi. So kati ebyo bye bimu ku biriwo. Omuntu ono obufumbo bwe bubanga we buli mu mateeka nga bumanyikiddwa ng'owuli oyagala ogende mu bufumbo obulala buli buyina osooka busazibwemu ate era mu mateeka si gwe kutuula awo n'ogamba nti wasazizzaamu gwe nga ggwe namukyayi wayawukanye nze mutima gwange nze sikyamwagala nze kati njagala nedda si bwe tusazaamu obufumbo mu mateeka. Era tujja banyonnyola gye bujjaawo engeri obufumbo emitinda gye tuyitamu okusazaamu obufumbo. Naye kati obufumbo bwonna nga bumaze okuyimirirawo kooti ye busazaamu
so si kyaki webenge bebabagasse toddayo wa father eyabagatta asatulula obufumbo obwo obaddeyo wa registra era emabegako ojjukira wano waliwo scenario eyajja waliwo wano abantu abawasigana endowooza ewa registra eyo kati olwagira ate oli gye babagattira n'awandiika ebbaluwa naga nti mukomyewo certificate eyo oba scenario mugijjukira obuyinza si bwoyo kati bina kugenda mu kkooti kati byamateeka ino bitawulula kati kitegeeza ate kati seeka kanso katono nnyo okwonako ero ku saidi yaffe ey'obusiraamu yadde tunayingirira bwa busiraamu singa abafumbo bano twagala obbagattulula pakati ffe tutera okukikola bayimaamu ne tujja tetutuula mu nsonga ne tuziwuliriza disikazi n'agamba nti okusinziira ku byempulidde saidi ne saidi eno n'okusinziira nti musazeewo mwawukane ne baleeta marriage certificates kadhi n'awandikako ekigamba nti zino certificate nzisazizaamu ne bakyali bafumbo nakyo tukikola mu bukyamu tulina kugenda mu gundi tekikolebwa mu bukyamu etteeka litukkiriza akiti yaffe amateeka agafuga obufumbo buno ga njawulo n'okwawukana tugenda kulaba waliyo amateeka agafuga n'okwawukana waliwo gye bayita divorce act eyabali mu marriage act ne customary basobola okukozesa eyo divorce act naye ate obw'abasiraamu waliwo etteeka lyaffe lye bayita the marriage and divorce of the Mohammedans marriage obufumbo n'okwawukana era ne mu constitution nakibagambako ne mu constitution bagamba wajja kubeerawo kadhi courts ezitulambika mu bufumbo mu kwawukana n'ebyobusika ekiraga nti amateeka g'abasiraamu gaawukana n'agabali erekeza tujja kujja tutaganyule amateeka g'abasiraamu gano era actually kandekerawo gayingiza mu gundi zino go tujja kujja tugakwatira galina okuyingiramu tetulinayo engeri gye tugenda kugaleetamu kuba nze wonda bano nze siri mukugu mu shariyati ngenda kugabalambulu tulina okugaleetamu tugalukakonako kiyamba abantu okumanya similarity ne differences kubanga nze kyenzize ndabawe byenzi ntambulira obulaba biba bibatawaanya era ebibuuzo abamu babikubuuza nga just bintu ebibatawaanya tebamanyi kino kikwatagana kitya ne kino biki ebitakusobola kukwatagana kati nga bwe mbanyonyodde era ne olina kibakolako nti nja banyonyolako obufumbo obutasobola kukwatagana kati leero ndowooza bakitegedde era olumu olina ekintu kyewaleetawo negganze nja kubaleetera ebisaanyizo mbibabuulire mumweddemu ebibuuzo eyo ewammwe oli atule wali mu ddiiro lyeyoyagala oba bufumbo bwani obwetegereze ogambe nti naye gundi oyo mufumbo ojajinge ne bwolimu bwenyini ogambe nti amazima galidde okusinza kanso byayogedde n'amateeka kyega kubanga bino si bigambo byo eno constitution yeyogera bayulo za Uganda mateeka walayi kigambo kikulu kakati amateeka byegoogera nze byendi mu kugamba gwe atudde ali eyo atulaba nsi byange kigambo kikulu nze nga looya ndiwo okutaputira nze sikola mateeka ekyo kituufu ogwange sigwa gakola gataputa nze nga kutaputira era ndi mukubuulira etteeka ligamba bwe kiti nenkubulira nebyo bibabi ebivaamu impact gyonaafuna singa ogaana otambulira ku mateeka oba ebirungi byonaafuna privileges singa otambulira muki mu mateeka oyo nno ye kanso Kivumbi gwetambula naye mu kanyumero k'ebyamateeka kola Ebika Islam Media kanso ekigambo kimu onsibulire ababadde batulaba obudde butera okudduka naye ekigambo kimu osibule abatulaba ku lutimbe gaggadde mbeeyanza nnyo okusigala nga batulaba era gye bakumutulaba ennyo naffe kituwa amaanyi okudda twongere okubeera nga tuwuliziganya nabo n'okuba ebimu ku ebibadde batamanyi nsonga nkulu abaami n'abakyala abalungi abadde batulaba ku lutimbe gaggadde Ebika Islam Media mukkirize tutera nnyo okugamba nti ebirungi biggwa byokya olwaleero gwatambulira mu kanyumero ako akakasitomale civil ne church otegedde enkalu zoyinza okuba nga gwe kennyini weesibye oba otegedde butya bwoyinza okwetaggulula ku mbeera singa obeera nga watambulira mu mateeka okuyimirizaawo bino byeyimirizaawo oba butya bwoyinza okukozesa amateeka okwetagguluzaako embeera ekwetoolodde tubadde ku bufumbo era tukyatambula ku bufumbo amateeka twasalawo tugatandikire mu bufumbo olw'ensonga nti amaka gye twandiyise pivot of fulcrum ya society
amakoye gatereera ensonga ne zitereera gakasiza ddala nti obulamu bwaffe bujja kutereera. Obadde ku lutimbe gaggadde Labbaika Islam Media, genda ku social handles zaffe zonna obeere ng'otwegattako ku YouTube, genda subscribing, ku TikTok kwetuli osobola otusindika ka message ku WhatsApp numbers zaffe awo, videos ne tuzikuweza n'ozifuna. Nkusaba ekintu kimu nti weekumire ku lutimbe gaggadde otambulire wamu n'okumanya. Omutesitesi era omwanjuzi abadde Imam Bilal Kitimbo Asumani. Nkujjukiza tigenda mbaganda baffe aba Labbaika Travel bakole ku nsonga ze za hijja ne umra. Ogende ku ssomero lyaffe Aini Shamsi obeere ng'owandiisa omwana wo, registration egenda mu maaso. Genda ku Nasa Road wali Printers Arcade omwaliiro gw'okubiri edduuka U9 obeere ng'ensonga ze za printing zonna zikolebwako bulungi nnyo. Baganda baffe aba Iraj Foundation abo nno batusaamu ku nsimbi okubanga tukutuusaako ensonga zino. Genda wali ekyebando ku Benda Plaza Erisa Road ojja kubeera nga baganda baffe abo bafuna. Ogendeyo otuseeyo obuyambi bwo batuuse ku bantu abatuufu, oba gwe yeetaaga obuyambi ogendewo babeere nga batunula mu nsonga zo. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira fi dunya wal akhirah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.